mbuuzaako n'abatuwuliriza mwebale kubanga mwekuumira ku munnyo era nga tukkiriza Mukama nti byonna bijja ttereera we biganye byonna. Amina. Oli mu mood ya overnight nkulaba weeteeseteese. Overnight ya bye kibono. Bw'oba okirina kyonna overnight eno oba oli mulokole oba toli mulokole waliwo ebisuubizo Katonda byagamba okukolera nga tayogera ku mulokole ayogera ku buli kitonde kye. Yes. Kubanga n'omukazi eyamukwatako teyabuuzibwa oba mulokole oba si mulokole. Talk about it. Oba yali yamukkiriza oba teyamukkiriza. Healing is for everyone. Oba oli mulokole oba toli mulokole ekibonoobona akijja ku buli omu. Teyali omu ku 12. Teyali omu ku 12. I like that. Kiri eri ggwe okusalawo n'ogamba nkikooye bw'okoowa ekintu noonya solution weri. Sejjamu overnight tusabeko ffenna. Okay. Ye Susan Makula Nantaba Bujjingo ate bwabanga amaze okutereera kakati kwata ekkalaamu kwata olupapula tuyingidde class tugenda kusoma Tambula n'okumanya. Susan, nga tunatandika waliwo ekibuuzo kize kipendinga buli wengezaako okukireeta obudde nga butukwata leero kankisoose. Mukwano gwange omu yagenda nti alina okusomoozebwa ku mulimu ogwokubiri. N'agamba nti already ali employed somewhere. Akozesebwa ku mulimu ogumu. Kyokka n'omulimu ogwokubiri naye bagenda kumukozesa. Ku mulimu ogwokubiri kati ate eyo si side income. Eyo waliwo abantu okubanga alina mirimu gyonna akozesebwa mingi. Kamugereze bannaffe abakolera ebweru w'amawanga system zaabwe za ssaawa. Nti akolera essaawa 4, akolera essaawa 2, akolera essaawa 6 asobola okuba nga akyusa emirimu naye omulimu ng'okozesebwa gwe gumu. Wangi guba gwe gumu. Mpozi osobola okwewa target n'ogamba kansooka empeze ssente bwe ziti oba ku myaka bwe giti ntandikewo ekintu ekirala. Omulimu ogwokubiri nga nagwo okozesebwa si side income. Si yo ogase emirimu just ebiri. Waliwo omulimu guli gwe tugamba ogwa side kale n'ogwo gwakubi tugwale nti olina emirimu ebiri ng'okozesebwa. Twagala omulimu nga gugwo gwetandikiddewo era bw'oba toguliimu okozesa omuntu nga si ggwe. Omuntu oyo asobola okuba mukyalawo, asobola kuba mwamiwo, asobola okuba mugandawo, asobola okuba omwanawo. So bw'oba tonnakozesa muntu then tonnafuna mulimu mulala. Mukwano gwange omusomesa ali permanent in one school and part timing in another school. Tonnaba wangi tonnaba olina okufunayo omulimu omulala. So ogwo tugubale nti kale ogulina naye setting a target sente ezo kiryoko okubanga ejo gyonna ogirina. Wewe target ogambe gino ngenda gikolerako ebbanga bwe liti sente ziwere zinyambeko okusetinga okuteekawo ka side business kange ekiddako. Dani okubanga ogamba kambere kwejo kubanga gyonna bwe baggoba tolina wootandikira. Kibi nnyo. So bwe tunulya tubadde twogera ku nsaasaanya yaffe ya ssente nti tukole plan. Kino kigenda tuyambako okubanga tumanya ssente zaffe ziyingira zitya, zifuluma zitya era zifulumira ku biki. So ekyo kyonna tuzze tukyogerako nga tugamba nti waliwo ekibuuzo ekibadde musumba kyabuuza mu service era enjiri gy'aliko ennaku zino nti omulimu gwe kyeki. Kubanga era bw'otunula asomesa ku Yusuf. Ekibonoobono kya famire y'okubanga baali tebalina mmere, tebalina we batuula nga bw'ogamba wano tutudde we waffe. Kyaggwawo nga kizze Yusufu yabuuzibwa omulimu gwa famire gwe gwabaweebwa. So okuzunga kwabwe ne kukoma. Ekibonoobono ky'okubanga oli wano ne wali toyina wootuula toyina wokola ki oyinza osanga nga abantu abamu settlement yo egenda kuva ku mulimu gwo ne gukujjako kiri ekikwa ky'okutambula. Olina agamba bw'oba oli mubazi ennyumba yiyo ngikuwadde tuulaawo bajja kino na kino na kino abadde toyina woosula n'obeera nga olina woobeera. So spending yo oba omulimu gwe musumba gwayogerako ojja gutuukako nga okkiriza nti olina okukendeeza ebintu ebimu osobola okusevingira oba oterekera ekyo kyoyagala okuba nakyo kye tunaayita nti omulimu gwo ogugwo ne famire gwe mulimu gwe pasita gwabadde ayogerako nti ogulekerawo abaana n'abaana abanabo basobola okugusanga bo be beesalirawo nti katuguveemu naye bwe batula ne boogera bagamba bajjajja baffe ne bajjajja baffe baali kino baakolanga kino.
abantu bakyuka bukyusi kubanga omulembe gukyuka abantu bakyusa naye at least balina oli asobola okugamba ewaffe tuli bwe tuti ewaffe tuli balunzi naye practices ezo tuzze tulaba nti tezikyuka mu bantu abamu babimoda waliwo kati nga bwena ogamba nti famire eyo balimi bakola bukozi modern agriculture nti ne batandika okukyusa ebyuma abaali bakozesa enkumbi ne bakozesa tractor abaakomaganga kati batunzi bangoye so jasanga nga kikyuseemu bukyusi naye ng'omulimu gukyali gwe gumu omulunzi asigala mulunzi nti kati afuna eddagala asobola ofuna ze banaagamba nti oba breeds ayongeramu bwongezi naye ng'omulimu gusigadde gwe gumu bwe muba mubadde babazzi nti mwabajjanga buno obutebe obwoku waliwo buno obutebe malaye yasiika waliwo n'endala zabanga zambawo ng'ozizinga tatanga yalina entebe gye mumuzingira ey'olubaawo simanyi bwe bagiyita naye ng'ogizinga n'ogifulumya n'atula kati nti osigala mubazzi wa ntebe kati ennaku zino bagattako n'olugoye kungulu n'okola sofa so genda olaba nga era okyali mu kubajja kigenda kimodernizingibwa ogenda olaba nti abaali bazitundiranga ku kkubo ataddewo kizimbe kikye fani kyalimu yenna wuwe alina showroom kati osobola abaana bo basobola okujja nga balongoosaamu bulongoosa naye nga olina omukululo gw'obateeddewo nti muli we buti so bwe tuba tunoonya ssente ezo ez'okutandikawo omulimu ogwo ekisookera ddala discipline ffenna tutandika butandisi nagamba nti ebizibu bye tulina abamu mu nsaasaanya twava nabyo mu famire era n'okula nga ssente z'ofunawo z'olya nga tofunayo muntu akuyambako Musumba Bujjingo enjiri erina kyeyambyeko nti eyambye nnyo okumentalinga abantu mu kukola naye tekyaliwo nnyo ekkanisa yaliwo ekkanisa weeri mu biro buli katonda alonda abantu so waliwo ebiro nga enjiri yali yakuba nti yakusumulwa kokka emizimu ne gigenda naye ate emizimu gigenda nga tolina era kyokola n'osigala ng'oli mwavu so katonda n'agattako omulala jja alonda abantu for a purpose tetuyinza gamba nti abaasookawo tebakikola nedda okuyitibwa kwabwe kwali kulala kati bw'obanga ogenda kuba otereka ssente olina okuba nga oyiga leero oyinza okuba obadde tokiina nange nina ebintu byenjiga bino kiringa kigambo kya Mukama bubiri busala bubiri eri nkugamba nange neegamba so ffenna tuyiga ekintu ekipya katonda bw'akubikulira ekintu asobola okubikulira nga kikyo n'ekyomuntu omulala mwembi ng'ababikulidde discipline ey'ensaasanya za ssente kati bwe twabadde twogera ku nsaasaanya ne tugamba nti wandiika ensaasaanyaayo ku bintu bye weetaaga n'ebintu by'oyagala ebyo bw'obyawula by'oyagala kitegeeza osobola obbireka osobola okulekawo genda out osobola okulekayo genda ng'okulya pizza biki wadde okyagala naye osobola okugamba kankyerumya olw'ekigendererwa kino twayogedde nti omuntu atereka ssente bw'aba talina kigendererwa zigenda bw'oba olina ekigendererwa gwe genderera nti omuntu bw'aba anoonya ssente z'eddagala ez'eddwaliro akola buli kimu n'azifuna ez'ennyumba agamba ndigizimba kati kye tulina omumanya nti ebintu bye tubuusa amaaso oba bye twongerayo kye bayita procrastination by'ogenda oyongerayo bisobola otuuka mu maaso eyo nga tolibikola nga obadde olina bikola leero kangereza oggula ettaka olwaliro oyinza osanga ettaka ne bagamba eka ya bukadde 5 mu kifo ekimu anti kyevola nkugereza ebifo byonna mbibaze lwaliwo ebifo bye tulowooza nti byalo nga si byalo 40 Mbalala Maale Jinja Kampala si kye kibuga, it's just a capital city. Naye bo kati tuva mu bibuga byonna nti ove mu Luwero town yingira, ove mu Mbale town yingira, va mu Jinja town, va Bugembao yingira munda, va mu town zonna zonna mu Gulu town oba Lira oba Mbalala oba Fort genda munda. Bw'ogenda munda oyinza osanga nga eka gyeri obukadde 5. Yes. Naye ekigireetera okubanga ya bukadde 5 abantu abaliyo oluusi tebannamanya value ya ttaka. So nga n'ebintu ebiriyo ettaka sirye balaba nti ddala sosi ya ssente kyamaguzi kiri awo. Ekyokubiri enkulaakulana tennatuukayo okubanga ettaka eririnyisa ebbeeyi. Yeah. Kati ojja sanga singa oluguudo lwa kolasi luyingira mu kifo mwoli, amasannyalaze ne gayingira buli nannyini ttaka akyusa value. Yeah. Kati ettaka bwe likyuka value kitegeeza gwe yagamba
ndigula myaka 10 maaso ettaka ng'olwaliro badde olina obukadde 7 ogenda gira emyaka 10 nga eka ya bukadde 5 ng'omulimu gwe tegukyukanga vali y'ettaka ekyusa kyoyogerako kituufu 2012 nagula ebusunju awo eka nga ya $8,000,000 olwaliro baneiba bange ne baba nyeenya nga bampa eka $5,000,000 sigibawo bulungi nnyo bwe kiri we tubeera ettaka we twatuukirawo eka yali ya bbeeyi ntonotono bwe lyafulumayo bati mawulire nti pasita waali buli alimu n'akyuka amasannyalaze bwe gayingira mu kitundu buli omu n'atandika okweramula bw'otampa ssente bwe ziti nange situnda so bw'otangulako gundi ajja ddigula omulala ajja ddigula ate ogenda olaba abantu kasita beeyongera okulambula ekifo nga baagala oggula nga bananyinirayo balirinyisa bwe kiba kati oyinza okugamba nti tageti yange eyokola bizinesi ya nja gikola myaka 10 maaso ng'olwaliro amazima ebyuma ebisala embaawo bya layisi than maaso oba n'okumanyako teknologi aliko gw'omanyi myaka 10 maaso olina kufuna bakozi nga gwe totudde namu tobitegeera so tandika leero ebirala bikusange oyigire ku mulimu gwo nga gugwo oteekemu abakozi oyigire ku bakozi bo smartly gobayigiremu so katugenda tukwata kutunuulira ensaasaanya eno ensaasaanya ogenda gikola otya kola budget eri realistic budget eno sooka owandiike olunaku ekitabo kyaffe kiri kye twalonze otyo bikula olupapula olumu owandiikeko olunaku olwokubiri wiiki olwokusatu mwezi wandiika wiiki by'omanyi nti bino bya wiiki biri constant kankugereza ebintu ebiri constant biyinza okuba kati nga gwe tutandika olunaku luno expenditure giwandiike wandiika ensaasaanya eya buli lunaku ensaasaanya eya buli lunaku yeya buli booda gy'olinnya transport ng'ogenda ku mulimu oba taxi oba boda eyo ensaasaanyayo ya buli lunaku era eri constant buli lwogenda okukola ofulumya ssente mmeka amagenda n'amadda ezo bw'omala oziwandiika wandiika wera ensaasaanya ya buli lunaku olekawo ssente mmeka ez'okulya buli lunaku nabadde mbala ssente nange zensaasaanya buli lunaku neŋŋamba nina okukyusaamu wandiika essente zooleka ewaka buli lunaku z'ogamba nti za mmere kyetwagambye nti mu kifo ky'oggula ebintu kimu ezo ssente enzibu kwata omanye nti nondekawo ebiri bazikozesa buli lunaku nga tobiguze bw'oba si kyekyo kikuwa embalirira oba si kyekyo gula omanye nti ewaka ewaka balya buza mukyala ewaka tulya omuceere kiro mmeka olunaku tikiro bwe ziti sobale nti omwezi ekitegeeza bwe ngula akasawo kamalawo ebbanga oba sooka okagula okateekewo ogambe mukyala njagala ombalira akasawo kamalawo ebbanga ki gye tukoma obbigula obungi nga gye mukoma obbidiibuuda ate gye bikoma okuba nga bya layisi kubanga we wayitawo ebbanga sukaali alinnya kati tulabe ebintu ebiriwo abantu baagula mu covid ne batereka lwaki eyo culture wagivaako kubanga waliwo ebintu ebitayonooneka akawunga tekonooneka ebijanjaalo obutungulu okanyabwanika bwanisi sabbuuni omuceere sukaali waliwo emmere etayonooneka kubanga abaana bo weebali buli lunaku tebali mu bisulo ne baba bali mu bisulo bakomawo ne babisangawo tebigenda kufa so wandiika ensaasaanya ya buli lunaku bwe baba abaana bagenda ku ssomero wandiika ensaasaanya yaabwe buli lunaku ssente mmeka ezibatwala bw'oba obavuga ensaasaanya giteeke mu wiiki ogambe nti buli wiiki emmotoka njiguliramu amafuta full tank kati omanye nti emmotoka bw'ebanga full tank ogivugira wiikisi 2 kitegeeza omwezi full tank bw'eba kangeze ya 2 ngezezo emitwalo 4 kati giteeke ku monthly expenditure ogambe buli mwezi ku mmotoka etwala abaana ku ssomero nsaasaanya emitwalo 4 owandiike ebya buli lunaku by'ogamba bino byo biri constant kati waliwo ebintu bye tusaasaanyaako buli wiiki nga biyimiridde tebikyuka waliwo abantu nga mu katale ow'omusolo buli wiiki si gwa buli lunaku kitegeeza eyo nayo nsaasaanyaayo ya buli wiiki nayo giwandiike mu gundi ye eya wiiki then omwezi waliwo ssente ze tumanyi zo ziri bwe zityo omudaala olina ssente z'osasula buli mwezi gw'ogupangisa ennyumba ya buli mwezi oba akamotoka akatwala abaana ku ssomero ka buli mwezi
obechi waliwo ebintu gwe obimanyi nze sibimanyi ne akatabimanyi so buli mwezi sente zigenda mmeka zino ze wawandise za buli lunaku kati zigatte emirundi 7 gatte emirundi 7 ze week ofune week then kati omanye nti week weziba nusu bina kati week zirimu 4 mu mwezi ze mmeka gwe gumu kakaaga kati omanye nti omwezi gumu kakaaga bw'omala okugatta ebyo ebintu ebiri constant ku end ofuna sente mmeka gye tuyita toto zosaasanya ebitakyuka temuli mu kulwala kati ebitakyuka ziri sente mmeka omugatte bw'omala okugufuna kati weetunulemu ogambe naye omwezi guno oguwedde enda zeewa nawwa ebyo bye bitalaze soko tulekokko ebyomwezi omusala guli gwogamba ogwakuyita mu ngalo biki ebirala byobadde okola bino byotaya ebigwa obugwe byo nga mukwano gwakuyise tugende wano n'owaayo embageze n'owaayo n'ozanya mu puulu n'onywamu bbiya n'onywa busoda n'okola ki ogenda olaba nga sente zigenda mu byetaago ntono kwate zigenda mu bintu bye twagala obwagazi mulimu girlfriend wo nga amazima weewola omuwa nga tokimanyi nti mu wiiki wakamu emitwalo 8 akuyita ayita obusente awo obwo busente obwo obutinitini buwera kubanga akakadde bwe kaba kabulako nusu 10 tekaba kakadde era giba 9 mukenda mu lwenda kitegeeza bwe babuuza abalina akakadde tokalina tosimba so buli obusente obutini bw'omuwa njala nviiri makeup airtime kati ate musukkawo nti omuntu gwe wasanga apangisa omupangisiriza nga naawe opangisa yali abeerawo atya wootali nkulaba tugambye yesu oli boyfriend muyambeko ku bintu naawe byolaba ebitayingira mu nsawo yo by the way talk about it omuntu omusanga nga yeepangisiza ennyumba ye yeeriisa yeenywesa osobola omuwaayoko n'omugulirayokko ku mmere lumu na lumu n'omusurprisingayo n'omuwaayoko ku rent n'otakimumanyiza nti buli mwezi buvunaanyizibwa bwo ebyo ebintu bebimenya abantu emitima okubeera nga wa playing a husband role ng'oli boyfriend weefuula omwami ng'ate oli mukwano gwe oli muganzi we just weefuula omukyala n'omwoleza nga engoye n'omugololera nga wuyo oli ku nnyimba ezaabe wuyo emotionally n'obeera nga wenna oweddeyo n'ensimbi zo n'oziwaayo nga toteeka mu mwami wo ng'oteeka mu muganzi wo oli mu mukwano gwo kati ezo sente nazo genda ng'ozigatta ogenda amazima okutuuka kati kankubulire ku bawala fe tuli bawala omwana omuwala alina ekirooto ekyokufumbira omusajja otyo akoze alina ku sente abawala abasinga bonna si basinga bonna abasinga bw'aba alinoonya ku musajja alina ku sente ennaku zino bagattako n'ebintu ebiyonooneka alina essimu ennungi alina emmotoka kubanga emmotoka nsobola ogigula ne tugitulamu babiri ne tutomerawo n'esaanawo naye bagyagala baagala emmotoka bagyagala wadde tebagyetaaga kubanga alagawo oyo agamba ayagala emmotoka omanyi waliwo obusiru nti onyumirwa kuwulira nti boyfriend waine emmotoka naye nga togitulanga namu osiba wammwe yakeera navuga nga n'agenda ku mulimu gwe n'akola akoko kajjako wano ne mulaba ng'avuga kamala ne kikwongerako ki bawange alina emmotoka emmotoka gy'osaba omusajja mu kika kyammwe wali yagirina kubanga tutandikire ku life ewammwe gye mulina omanyi omwana eyali anywedde ku mata akaabira amata kubanga ye life gy'abaddemu singa okera n'ogamba ogenda kuwasa omwana wa minisita Jim Muhwezi n'agamba nkubulire saagala musajja atalina mmotoka kyekintu ye life gye yamanyira takyasobola kugumiikiriza bigere boda life yeeyo gy'alimu kati buno obulamu obupya tayinza butegeera oba okkeera n'olinyimira ku stage ya boda Susan because family yaffe temuli mu mmotoka should I go era nfumbiro n'ab'ebigere ebirooto byo kirooto kyo naye alina ekikye mpulira kati bwe mutuula ababiri ebirooto bino mubigatta ne mulaba kiriwo ekiri realistic okufuna kati kye tusobola okugobako kati bwakiba kirooto kyo kitegeeza kola ogigule gwe omukazi bwe kiba kirooto kyo kyakuvugibwa mu mmotoka boyfriend wo si driver wo bw'oba oyagala bakuvuge kola ekirooto kyo kituukirize
naye along the way Katonda asobola okuwa omukisa ng'ogoba ku kirooto ky'omuntu n'agigulira si musango naye bw'oba gw'ojagalanga ekirooto kito kiteeka mu mulala nkulaba nga bwe weegomba enviiri tekitegeeza nti yazisiba gwazisiba tubeere realistic nedda tubeere realistic nvudde ku taata wange kati nze kyebandaawe nakulira taata wange emmotoka gye yalina yali driver wa kitundu ekimu kyesitajja kwogera yali driver wa kitongole yali driver ng'emmotoka mugiraba bulabi amala gipakinga ne mugituulamu butuuzi tabavugiramu nti abatwala ne ku church jjoramu wange ne mugituulamu just awo butuuzi n'onyolanyolamu biki bwe bityo ekyo ne kiggwa mama wange teyagirina njirabidde mu bukulu baganda bange baziguze gwe n'olyoka ogikanda omusajja ate ngenza olaba abaziguze be bazeegulidde si basajja bakoze abasajja babasanze mu kkubo ng'oli mu lugendo lwo oli n'akusanga ng'ovuga kavitiziko n'akwongerezako naga olaba otya n'akusurprise nga naggulirayo emmotoka endala naye gwe bw'oba toziguze lwaki bwe zikubula ssente olowooza omulala azifuna tugyewo mentality eno nti abasajja balina okuba nazo wadde balina okukola bazifune kubanga mbutonde omusajja olina okuba nga ogabirira famire yo nkulaba famire yo bw'aba Makula akyali muwala wa gundi si buvunaanyizibwawo si famire yo eyo si famire yo mukazi we ye famire yo so tubeere realistic expenditure lekerawo okwagala okusanyusa omukazi atannafuuka mukazi wo mbadde gamba nti abakyala bano balina ebirooto njagala omusajja alina ennyumba abamu njagala omusajja alina ennyumba azimbye biki alina emmotoka naye mu bwongo bwe takimanyi nti ssente z'omusajja ono zaalya zimulemesa otuukiriza ekirooto ky'emmotoka n'ennyumba gwe zoli mu kumulyako kati zoli mu kumulyako ataano oyagala iPhone ya bukadde busatu obwo obukadde obusatu ayina ekirooto ky'emmotoka gy'oyagala abeere nayo obukadde obusatu obutoddeko ebaddeyo obukadde 10 wasigadde 7 kati omusanvu ogwo iPhone agiguze bw'aba alina iPhone kati atandika okwagala okulira mu bifo byatalirangamu namu n'ekika kye bitamanyi nti gyebiri n'abiriramu ayagala yambale bw'ati kubanga alina byakopa ku social media kati gwe omusajja olina okumanya ennyo nti ono omuwala emmotoka gy'ayagala togimuwera mu ssente gigule ku ssente ze wandimuwadde kubanga ajja kulekawo nga togirina obusente bwali kuŋŋaanyiza okumuwa bugulemu emmotoka gy'ayagala ng'eri mannya go muvugiremu katukomewo tuli ne bamalayika tambula n'okumanya. Somewhere inside of us there is a calling. It is a difference between a job and a career, between living in a world and making it a better place. Our calling is unique and it has to be discovered. Malaika Institute is a vocational training center that helps you to discover yourself by teaching you how to work. Come and let our professional team help you to choose your path with hands-on skills, becoming easily employable. We train in fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Malaika Institute. We teach people how to work. Ono bwino n'antagwa buwombi atuusira ebitaakuyingiza weekend ekiri mu ddwaniro mu Grange Tokota sikisaanikire ebikwata ku nukkiriya za Russia kakaaga ezisobola okusanyawo Amerika n'ensi mu luteme lw'eriiso singa Biden abeera talabuse mangu ng'awanika ebyuma ebizimala amamiima empuka etakuba bbomu Putin mwakwese famire ye yiino lwaki ensonga za kale kayihura zizzeemu okusatiza Uganda ne Rwanda ye lwaki muhoozi okuddayo e Rwanda okusisinkana Kagame kireeseewo ebibuuzo ebipya ku bajenero b'amagye ddala omuyimbi Nwaja aliko empeerezi mwambula engoye taata we ne bakama be boogedde ku butambi bwe obukambwe obuyitiŋŋana ayabbaasa kuleetera abaana b'abaserebu n'abanene abagaba ekigambo abanywa enjaga ne bazadde baabwe nga boogera mu mboozi z'amazima gakawa ne Erika New World Order ne Putin baabalaka ki lwaki olutalo lwa Russia ne Ukraine lupange n'ekigendera kya New World Order yine ebbaluwa ya Rothschild nga bawa ebiragiro ebikambwe babonereze Putin China ne North Korea mu byemizannyo Manchester Derby batakuza mutwe ensonga ttaano ezisalawo awangula ku Man City ne Manchester United. Bw'osoma amawulire ne tosoma ebwino oba tosomye mawulire. Eve and Nico Beauty Shops.
bannakinku mu kutuusa ebyokwewunda ebyenjawulo eby'abakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America. Mu bakutuusiriza zi designer perfumes ez'omulembe, ebizigo by'ensusu ebyesigika nga kw'otadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako ebiri original ddala. Bano balina abakugu mu byokwekolako abasobola okuyamba okulonda ekikusaana. Okwebuuza ku bikwatagana n'ebyo kuba ku 0393 21 oba 0392 17 73 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro gw'okubiri Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulinaana ne KFC oba ku dduuka lyabwe ppya ku Sheraton Kampala Hotel. Eve and Nico Beauty Shops. Wegatta ku Malaika Institute osobole okuba ekyomugaso n'okukolawo ebyenjawulo mu nsi yo. Jangu ofune obukugu mu courses ez'enjawulo z'oganyulwamu. Tulina emisomo gya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Tusangibwa Makerere, Ham Towers, 4th floor oba Kamocha Old Killer Road okuliraana Kamocha Market. Okwewandiisa kugenda maaso. Jangu wewandiise kati. Kuba ku ssimu 0776 13 22 32. Malaika Institute. We teach people how to. Ku Salt Radio kwokyali program Tambula n'okumanya ne Malaika Institute. Aba Malaika Institute bakutegeeza nti ebiseera by'omu maaso bajja kufuba nnyo kubanga bitangaala singa onabo ogenze gye bali era nga ekigendererwa ekikututteyo kya kusoma. Genda bakusomese fashion and design, cosmetology, hotel management and catering n'amasomo amalala mangi. Basingana Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna songa ne Kamwocha ku Old Kilo Road okulya n'akatale ke Kamwocha weebali. Aba Malaika bakuyita baganja ngwe wandiise kati okumanya ebisinga osobola n'obbakubirako ku 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232 ye Malaika Institute Government will teach people how to work. Ku Salt FM kwoli ne bannafa ba Stanbic Bank abakutegeeza nti okulakulana kintu kikulu nnyo naye togenda kukulakulana nga totereka zenkolawo zendya zannemu okutereka zalinga nnyimba zadda era abakikola nga bakwata omubalo ogwo ogwa zenkolawo zendya zannemu okutereka era ne bwebatuukako essaawa eno empale yo yinza okugamba nti yeekwata ebyennyanja ejjudde ebituli ebiyitirivu ennyo kale tofaanana abo tereka akasente ko mu Stanbic Bank osobola okukulakulana osobola okwesiima n'abaliddawo bakwesiimise. Ku Salt FM kwoli nkujjukiza ennaku z'omwezi leero nga nnya zinagenda okuwera ssaawa 12 nga House of Prime Ministers International abakkiriza batandise tugenda kusula mu kusaba okwegayirira Mukama. Tutambula mu kisiibo kyaffe season Mukama ajjawo ekibonoobono Katonda agenda kujjawo ekibonoobono gwe wennyini ng'oyogedde okubonaabonaakwo gyali fukamira wansi omuge Mukama bwenti bwe mmunaabona. Jangu ku House of Prime Ministers International olunaku olwaleero mu lunch hour emisana okusaba gyekuli songa n'ekiro mu overnight tekigaana essala tekolangako overdose osobola okubaawo emisana osobola n'okubaawo okuyita mu kiro. Jangu tusabeko ffenna. Tambula n'okumanya. Susan Makula. Ensimbi ze tusaasaanyiza ku mikwano gyaffe. Girlfriends, boyfriends. Ate ensangi zino abakazi mugaba nnyo ssente n'okusinga abasajja. Okyegendereza? Abakyala ensangi zino mugaba ssente n'okusinga abasajja. Abakyala tuliba bw'otandika okukola olina okuba n'ekirooto n'ekirubirirwa. Naye ebirooto by'abakyala abamu bitono nnyo. Ekirooto kye kyakukeera agenda agule engoye ennungi. Ennaku zino kibayingiddemu ekyokugula ettaka n'okuzimba. Bazimbira ddala. Kati bazimbira ddala. Naye bw'amala okuzimba biweddeyo. Wangi? Bw'amala okuzimba biweddeyo anonya mwana. Abakyala basinga ebirooto byabwe bikoma ku bufumbo. Tebiyongerayo kusukaawo. Byali badde bikomawa. Tebisukka kuba nti lyagamba singa nfuna omwami nga like embaga bweggwa ng'ali ku epitome ku ntikko y'obulamu bwe. Kiwedde. Kati ate omusajja bw'awasa ng'obulamu obulala butandika. Ng'atandika hasa endala nga omuntu ono omu gw'awasizza
ate amugattako abantu abalala be bayita abaana. Tell me, bwe tubawasa mwe mubeera ku climax, mwe mutandika obuvunaanyizibwa obulala, fe tuba ku introduction, mutandika butandisi. So okutandika kuno nti luli obadde osobola n'okwebaka n'ogamba naalyawo chapati, kati olina omukyala ataalye chapati ate omukyala azadde. Kati ogenda olaba ensaasanya y'omusajja, omusajja akyali singo, wandikoze nnyo nga tonnawasa, wandikoze nnyo nga tonnawasa, kubanga bw'owasa kyogenda omanya ensaasanya yegenda kweyongera. Tekendeera mitawaana gizze, si mitawaana, buvunaanyizibwa bwo. Bw'owasa gw'abadde aspendinga ensaasanya ebadde ennusu 1,000 olunaku, esobola okufuuka 5,000. Kitegeeza chansi z'okusevinga ntono ng'oli mufumbo than ng'oli singo. Kyokka bamu balowooza banaasevingira eri. Kanfuna omukazi annyambeko, tukole bweti. Kati ekiriwo kiti omukazi gw'onoonya ogenda mufuna gw'olowooza, kubanga omukazi oyo gw'olowoozaako ayina kuba mukozi wo, your employee not your wife. Omukozi wo yakuyambako okukulaakulanya ekirooto kyo. Omukazi agenda kujja, omukozi wo kubanga akeera najja n'akola kuva ku makya paka sawa z'otaddewo n'akugattako. Omukyala agenda kugattako mu ngeri eyinza okuba nga teyingiza na nsimbi. Susan, omukyala oba omukazi wange afuuka atya omukozi wange? Afuuka atya omukozi wo kye tunayita helper. Helper nti mbwe tudda mu kumirimu nti ffenna tuyambako vision bearer okuba nga atuukiriza. Indeed. Naye mu kuyambako ekibuzo kiri nti omuntu ono gw'ofunye ddala anaakuyamba. Ekyo kye kibuuzo. Bw'oba ono ogenda kuwasa weebuuza omuntu ono ebirooto byange bye bino. Bwe ntunuulira ddala nga nzigyeko hips ze n'endabika ye, obwongo bwe busobola okunnyambako okutuukiriza ebirooto bino? Kubanga hips figure tebaliggwayo bangi, era bw'oba ozinoonya buli lunaku ojja sigala ng'olaba, era omuto gy'amanyi, era enkuba gyetonya, era atanayitaayita gy'atenda nnyina okufumba. So oyo gw'olina olowooza yasinga, n'omulungi tannazaalibwa. Kati bw'ogeza n'owasa figure ogenda sanga endala, wabula nti eba self control, musajja yeefuga bwefuzi. Era abakazi tukimanye nti si ffe balungi abasinga, naye abasajja bano mu kutwagala beefuga. Nage kankome wano n'asalawo alaba oteri musajja muzibe, alaba naye yeekomako. Kati mu kwekomako tafuuka musiru ate. Si musiru, nyumiza, aba mugezi nnyo, akendezza naye ensaasaanyaye. Akubyewo pati yeeyambye bintu bingi. So naye bwe tutunuulira ensaasanya, kubanga twali tutunulira mu bakazi bano, omukazi ono bw'anajja girlfriend, buli lw'otwala n'alya chips za 4 akasawo kagenze tubale, anti waliwo abantu abatali kulaakula n'abawuza nti buli kimu tokiraba mu misumaali. Omugezi kirabemu emisumaali, ababadde bakyogera bajja kujja nga be bakwekwanira. Abasiru bagamba nti si buli kyokulya nti misumaali gye bali, abo bagenda kwogerera. Naye omuntu alina ebirooto amaloboozi gagenda wulirwa, era ogenda kufuna ebintu byagala okudistractinga bingi. Oyo akugamba nti tolabamu misumaali mute, soka weezimbe okulaakula n'olabe. Gwe chips zirabemu emisumaali, girabemu emisumaali. Muntu aneeyagalako anti ogenda kwezimba. Ensawo ya sementi bangambye wano wunangambye nti ya 2,245. Omanyi tulina ebiro bye tujja oyingiramu, bannabbi bano babyogera ate nze nninga abiraba. Yesu anaatera okudda. Nabbi Isaya alina we yayogerera mu Isaiah, Bible yange satamde nayo, Isaiah chapter 4 verse 1. Eya station ey'oluzungu yino, nze kankwate yaffe ey'olw'obujjajja. Isaya mmeka? Isaya 4.
Isaaya essula eyokuna. Siyo nonga wakava ku luyimba. Isaaya essula eyokuna. Somo tutandike ku lunyiriri olusooka. Bw'ati wayogera Mukama, tukutte Bayibuli kitabo kya Isaaya mwe tuli essula ya kuna olunyiriri olusooka. Eri abakazi 7 abalyekwata ku musajja omu ku lunaku luli nga boogera nti tunaalyanga emmere yaffe ffe. Be bakazi ennaku zino bogamba bawa abasajja ssente. Era tunaayambalanga ebyambalo byaffe ffe. Kyokka tutuumibwe erinnya lyo. Otuggyeko ekivume kyaffe. Bino ebiro byogambye abakazi bagaba ssente. Isaaya yakiragula. Ebiro bigenda tuuka nga abakazi 7 bagamba omusajja omu, tofaayo ffe tujja kwegulira emmere, tujja kweyambaza, twagala linnya lyo. Bitibe mukyalawo beera baffe. Tewalina bujja. Bino ebiro ebiriwo. Bogamba nti abakazi bebeweera abasajja ssente, beepangisiriza ne beeyambaza nga just beebaka bwe basi naye. Ngera oli agamba yuno boyfriend wange, bonna nga tebakirinaako buzibu. Sinti abasajja babuze. Ebiro bye bino bye balangira bye tulimu. Isaaya essula ya kuna olunyiriri olusooka muwulirize bantu bange. Eri abakazi 7 era abakazi 7 balyekwata ku musajja omu ku lunaku luli nga boogera nti tunaalya emmere yaffe ffe era tunaayambalanga ebyambalo byaffe ffe. Kyokka tutuumibwe erinnya lyo, otuggyeko ekivume kyaffe. Tobalaba abakazi nga balwanira omusajja omu. Indeed. Kyekyo bye biro. Musajja n'abagamba mwe nnamba kyebona ne bagamba nedda tusonyiwe. Uyo mudeire monitor leero omukongo yawasiza abakazi 3 nga bonna babuga. Tebafaayo ennaku zino biro bibi, ebiro byebyo Isaaya nga bwe yalagula okujja kwa Yesu. Era ne kino weekiri. Oli n'omugamba nti oyo musajja mufumbo n'agamba babba mu kifulukwa. Bituufu nga bw'okyogedde. Ali atuukiriza byawandiikibwa. So kyombuuza nti abakazi ennaku zino bagaba ssente. Buli muwala ali eyo ng'owulira nga oyina omusajja gwe weesibyeko naye ng'ayina abakazi ng'akulaze nga nawe okimanya ayina abakazi abalala, oli mu kutuukiriza byawandiikibwa. Lekera otuukiriza ebyawandiikibwa ebibi ku bulamu bwo. So bwe tuddayo ku expenditure oyinza okuba nga gw'oli ogamba nze abakazi bennina be beegulira buli kimu. Naye obulamu bwo bulowoozeeko, so tunuulira ensaasaanya. Ekyo simanyi nangeri gye kizze. Katonda ndoza alina nannyini wakyo abadde ayagala akiwulire. Kati bw'obanga oyagala okukendeeza ensaasaanyayo, bajeti eno gikole. Tubadde twogera nti akasawo ka seminti kabale. Omuntu yenna aba akola budget. Kitegeeza 10 akivaluinga. Buli sente gy'ofuna ogamba kino 10 ku budget yange mpozi kirina kgenda wa? Buli 10 kiba kya muwendo. Sente ogenda okugifuna ng'eyingira mu ndeeti. Obukodo bw'omugagga aba ne plani ya expenditure ye. Kyova olaba omusanga n'obukadde 5 nga yasinga okukaaba. Nagamba talina za kuwa. Obutaano obwo bulina kye yabubudgetingidde tewabaddemu. Tebuba bukodo. Just nti atambulira ku budget. Bw'oba tewakedde kubeera mu budget ye nti olwaleero ntambudde. Abagagga si basumba. Abasumba bakola batya? Omusumba yatambulamu ne ssente eza just in case. Kugaba asobola osanga omuntu omuyala. Kozi wonna wabeere banyumba ya Mukama ebeeremu emmere. Yes. Ye watambulira asobola okuba nga teyakigenderedde na kigenderera nga Katonda yazimuganyiza atambule nazo nga kirina zigenda okukola. Abantu abamu bano abatambulira ku budget, Katonda era asobola okubakosa, tetugambye nti tebasobola kukuwa. Katonda bwe ziba ssente zizajja zikuwa, naye bo bali orderly nti atono kana aka little by little Bible keyogerako akempolampola kawera. Kati ye akavaluinga takakuwa, bwakakuwa taweza. Kati omusajja yenna Katonda yakutonda nga oli mugabirizi, ye provider. Naye ku family yo mukazi wo
n'abaana si girlfriend muweeko obutinitini nga bw'onoosanga nga nange ngambe aka mpaayawe 15,000 ezo ziwa omuntu yenna ezitaakulume waayo sente nga munno ne bwakugamba nti nkubulire kizudde toli because twedatinga mu kustadi nga sobola okizula nga si ye gwe musajja gwenjagala si musango okukuta kati omuntu bw'akuta tofuuka ate mutemu kubanga yatwala ennyumba yo yagirya obalabalamu gattagatta muloosi bw'okwata amata n'ogayiwa ku ttaka toyombesa ttaka toyombesa ttaka nga gw'okutte intentionally nga ttaka terinagamba njiira ku mata n'oyiwamu ettaka linywa kati mwe abakyala muli ttaka era buli ayiwako kati ne wabaawo asimbamu ate ensigo n'abaza ettaka lyerimu onayiyeeko ne bamunywa omulala aleeta nsigo n'abalizaamu oli ku Salt FM tambula n'okumanya yo program alina amagezi yiga Malaika Institute baga nti ebisaba bye by'omu maaso bisimira omusingi omulungi otwaleyo omwana wo bagwe kennyini osobola okugendayo n'osoma ebintu eby'enjawulo weewaawo ebisaba by'omu maaso ne bikyuka amasomo nga diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering osobola okufuna certificate bw'oba gy'osomye oba diploma singa oba gy'osomye genda ku Ham Towers mwaliro gwakuna Kamwokya nawo weebali ku Old Kira Road okulya n'akatale k'e Kamwokya bakuyita weewandise kati oba bakubireko ku ssimu osooka omanye ebikira ku ebyo 0758 132 232 ennamba ya Malaika eri 0758 132 232 oba 0776 132 232 0776 132 232 ye Malaika Institute omubala gugamba nti we teach people how to work. Aba MTN balesa akasimu akalungi ennyo okukwata era bw'okakwata ovimba. MTN itel F58 ke kasimu akaliwo ne bagamba nti weegulira akasimu ka itel 58 onyumirwe screen nene nnyo battery wangaaza omuliro MBs bakuweerako eziwera akasimu kano bagamba nti kalabika bulungi nnyo face yaako look nungi emitwalo 27 n'ekitundu the sente zokka ezikamala okukafuna GB 3 eza data bamukuweerako buli mwezi okumala emyezi 3 so nga balinayo n'enteekateeka ey'okwongeza ebitundu 10 ku buli 10 data gw'ojja okuba ng'oteekako ngenda mu maduuka ga MTN gonna ne mbabuuza akasimu ka itel 58 nga bakakuwa oba mu maduuka ga itel everywhere you go ye MTN okulabika obulungi kitiibwa kyo kyogattako. Eva Nico kyekyabaleeta aba Eva Nico bagamba nti batuuse ebyokwewunda eby'abaami ebyabakyala ko n'abaana ebyenjawulo mu bibuga nga Paris, London ko ne America eyo gye bajja ebikkolako omukwano ne balyoka bakuyoyoota naawe n'osiima. Designer perfume ey'omulembe ba Eva Nico be bagirina bokka ebizigo by'ensusa ebyesigika ebitagenda kubutulabutula n'obuviiri obutakunyuuka aba Eva Nico bye baleeta balina abakugu abasooka okwekebejja okkakasa nti bagenda okukolako kituufu ddala 0393 217 532 nkugamba namba ya Eva Nico eri 0393 217 532 ne 0392 177 331 0392 177 331 genda ku Garden City mwaliro gwa kubiri Eva Nico weeri Queen Plaza Cement weebali Acacia Mall kuna na KFC weebali ne duuka lya bwepya eri ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala Eve and Nico weebali okubanga bakuyoyoota wamaggwe n'olabika bulungi ku Salt FM kwoli leero overnight. Susan. Yep. Ettaka omu kwaspendingira ensimbi ze zitagenda kuzza magoba omulala kwateeka ensigo ne libaza wandibanga oligimusiza muntu agenda osimbako ensigo bakuba n'olukusa shombadde njimaliraawo kakati weebuuze gw'oli wabigimusa oba oli wansigo ebigimusa ye muntu ateeka ssente awantu waatagenda kujjamu magoba business nga siye nti oyo girlfriend wo tonnabeera sure tonnamuproposingira nakkiriza ate omuproposingira si nti omuwasiza kati nkulaba ku Salt FM kwoli oli ku ttaka ly'oli ogimusa oli ku ttaka ly'oli ogimusa kati mu kugimusa oli agenda kujja nga yasanga omukazi omunyiriza
omupangsiriza omugulidde TV omugulidde ekitanda omugulidde radio omugulidde buli kimu yatandikira already ku ttaka egimu naye ng'ensigo gye wandisize waliwo ebintu bino bye tugamba nti eby'omuwendo ensigo kiba kintu kya muwendo n'omuzimbamu obwesigwa n'omuzimbamu obuntubulamu n'omuzimbamu empisa n'omuzimbamu ki bw'abeera siwuwo at least olina kyokyusiza mu bulamu bw'omuntu oyo so naye tutunulya expenditure eno twagala abasajja mbereko abakoddo ku bakazi be mutannawasa siwuwo waliyo abantu abalina eŋŋombe eno det mene love one asobola okuba nga muli 10 badeetinga paka lwanalondako gwayagala mwe nga abasolooza mbwati tabasoloozamu tannabasaba abakazi abamu tebabasaba ssente muziba wabuwi muli ba volontiya nkulaba waliwo ensi ezitwana ebyokulwanyisa nga tetubibasabye ne batuwa buwi nammwe temugaanako ate tugaana ki so kati lwaki gamba nti oluusi waayo kitono towaayo kyonna nti waayo agandibadde amagoba ku kintu ky'olina oba okitegeera kati wano waayo ezitaakulume ezitaagula ebba omanye nti ofisaako nogamba madenye nagulamu esementi kanguleko sementi akasawo kamu waakiri emisumaali gy'abaalya egyo njagizaawo naye buli lwolya ensawo ya sementi buli omuntu lwalya ensawo ya sementi kitegeeza togiguze buli lwatagirya bw'aba badde agirya buli wiiki kitegeeza omwezi olina ensawo 4 zibalege nange ozibala ebintu ebimu bye mulina okuwa abantu biwe nga bwe wandiwadde sisita we ez'enviiri nti omulabirira munno naye waliwo obuvunaanyizibwa nga bwa kitaawe kubeera teri yali yemulugunyiriza ku sisita we nti bulijjo mbadde muteekamu ssente teri yali yemulugunyiza kitegeeza tubateekamu kitono tubateekamu si kingi kati ekirala kye muba mwewala ennyo kwe kukwata ssente zo n'oweerera omuwala nga si mukazi wo no Susan ono gwenteekateeka is my future wife singa nkusuubiza aka negamba naye ettaka lino kandaba oba naalikuwa just nkusuubiza busuubiza naye mukusuubiza n'entambulamu gwe nojja n'olirimamu n'osimbamu payini oba n'osimbamu kalituusi byonna n'oteekamu ebyobugaggabo n'ozimbamu ne kalina ng'ettaka sinnalikuwa naye nkomawo negamba ettaka lyange nkyalyagala wali abawala nga bagenza okizula bwadde ti nze nakizula akyetaaga okubeera singo tannaba kuba ready akizula bujuzaawo mu kkubo nogaa naye nga nkizudde wakati wano nti obuvunaanyizibwa bw'obufumbo bujja kuba bunene nagaa kanjira nindako nsooke neeteeketeeke naye ng'omaze omuteekamu ebizimbe byo tukusangawo ogenda kubuuka kizimbe bakukyayi beba abetta teri muntu yettanga tainvestinze emotionally financially mu muntu waliwo omwami gwe nalabako kata agwa eddalu omanye omuntu okubeerawo nga takyayogera era yagwa ddalu yaweerera omuwala kuva senior 6 n'amutwala mu medical school ng'avuga boda era waffe kyebantu ng'avuga boda n'amumazisa medical school n'amugamba ye tamwagala yafunye omusajja gwagenda ofumbirwa because eyo gy'atambulira afuna exposure gyakizuulira nti si yeggwe bulijjo ggwe kubanga ggwe yaliwo omanyi waliwo abantu betwagala kubanga be baliwo waliwo abantu betwagala kubanga mbeera yanaakukkiriza waliwo relationship ezitandika kubanga yaliwo omanyi omuntu nga mwenna mubeerawo temulina mirimu muli ku kyalo ye muwala aliwo ye mulenzi aliwo ne mwekwana muli aido ogenda kizula nga si ye choice yo ogenda ofuna omulimu okutambula ogenda kizana nga naye nali kuki just mwali aido ne wabawo abantu nga mbeera oli omusajja n'agamba njagala kuwasa naye abakazi bananzikiriza nga sirina ssente n'afuna mwavu munne bwazifuna bwati ng'addayo kuwa ekirooto kye mukama batukuumire mweraba
wegatte ku Malayika Institute osobole okuba ekyomugaso n'okukolawo ebyenjawulo mu nsi yo. Jangu ofune obukugu mu courses ez'enjawulo z'oganyulwamu. Tulina emisomo gya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Tusangibwa Makerere, Hub Towers, 4th floor, oba Kamocha Old Killer Road, okuliraana Kamocha Market. Okwewandiisa kugenda maaso. Jangu wewandiise kati. Kuba ku ssimu 0776 13 22 32. Malayika Institute. We teach people how to. I want you to fly, fly so high in the sky. And I want you to shine, shine so bright. 'Cause you're a star, dreams come true. Dreams come true. For me and you. Me and you. Ooh. Every step you take, I'll hold your hand. I am here with you. Dreams come true. Byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koona obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.